genda okuba tujja kwanirizayo ebibuuzo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Omukama mulungi ekiseera kyonna Mukama mulungi era embeera ze weewaawo. Erinnya yenze Haji Kazibwe Isa Kapo. Abamu erya Isa tebaliwulirangako. Naye ng'ate linnya lyange taata lye yantuuma lyeyanjaziinira mu kutunga nakazaalibwa. Naye olw'okuba abasinga balowooza ndowooza oddikweka oba saagala ddiini yange, nze nsinga ogyagala. Naye mmanyi bulungi nti omulimu gwe tukola olumu tukolera mu bifo bbaala, nasalawo ddi wa kitiibwa mu ngeri bw'etyo. Ajaluuna yajja nalyo era yekka gwesinga okuwa ekitiibwa mu bayimbi abayimbira eno nga basiraamu. Entalabuusi ye tagijjaako oba tuyingidde galamira kuba wagenda kuba buli wasanze, oba tuyingidde mu kifo kirimu ki oba byakunywa ki ayingirawo. Mwami Ssemakula ngambye entalabuusi bagitungirako ku mutwe tegwa. Nja kwogera bewabba entula zange Ssemakula. Kati bati bayingidde ebya hoteeri. Balina ettaka eribasumbuwa eka ziri eka wangi. Mwami Lutalo ogamba ki? Nina be nagamba bagula ennaanasi emu ne bajawuzaamu emu negende sayidi zeerina nesigala eno nga ku munaanasi. Omanyi njagala nnyo omunaanasi. N'ensini ezimu z'olaba nga zigenda ku booda omwo emmere beemuweddeko. Ono ayagala nnyo oli kati bwakuli bannaye mbaaniriza nnyo mwenna abazze wano mu Prince Conference eno. Nsinga okusiima kegamba nze neewuunyiza nnyo. Nyina ekifo bwe neetwala sayidi eno mu bintu byaffe bya art industry nga ndabanga nze atali w'amaanyi. Bwe ndowooza naye ate leero ndaba ekifaananyi kirala. Kuba Prince Conference eno mbeddeko ne muzabannange. Nze nkyasinza okukola Prince Conference esinzeemu abayimbi abangi. Nenkola Prince Conference esinzeemu bannamawulire abangi. Nenkola Prince Conference ng'egatta bannamawulire ne babeerawo ne wabeerawo n'abantu ba promota nabo nga bangi. Ekintu ekyo kinsanudde nnyo. Ne neebaza ba artist mwenna abazze. Ne batakoma bukomi nti bazze wano. Ne batakoma bukomi nti bansuubiza okunnyimbira ne bakola ne rehearsals. Wabula baaguze ne table. Abazze n'abatazze. Kuba ne Spice Diana aŋŋambye nti alinnya lwaleero agenda. Asoose kujja n'agula table ne yeeyongerayo. Ekintu ekyo kibadde ky'amaanyi. Be mulaba wano n'abataliiwo. Buli omu alina tebo ye ng'ate agisasudde. Nenzizaako okwebaza bannamawulire nga saawudde waakantu oba akola ku radio oba ku TV oba ali ku TikTok. Olwateekayo posita bwappa kubanga mwami Kwefulukuta oyo kumpi yandeepinga ku bintu bino. Yankwata bukwasi. Nze sikola shows ndwawo. Naye mba ndi awo naŋŋamba ogenda kukola nga 12. Nali nvuga ngenda Masaka. Konze okukola ki? Naga ogenda kukola show. Olinayo longi. Konze yaki? Naŋŋamba nkugambye ogenda kukola show nga 12 ogw'omukaaga. Naye nsirika ne mugakale ssebo. Naye nga mmanyi kantuuke muwakanye nga nteredde bulungi wentudde. Ngenda okutuuka e Masaka nga nteereddeko lisiiti y'ekifo. Naŋŋamba ekifo kyo tumaze okisasula. Kati muno mwentiira okunyiiza mikwano gyange, ekintu ekyo nakikkiriza lwa butanyiiza Kwefulukuta. Ne nali sigenda kukola. Naye we neebaliza abantu abakola ku media zonna eza buli ngeri, abali ku TikTok, abali ku Facebook, buli omu watuusiza obubaka eri abantu. Olwateekayo posita bwappa
mu nnaku 2 ng'ekivvulu kimanyikiddwa Uganda yonna. Bannaye mwebale nnyo. Era kyekyanzizaamu amaanyi. Ne ŋŋamba ekitegeeza kwefulukuta yalengedde babyagala. Naye nali siina kirowoozo ekyo. Mwami kwefulukuta weebale nnyo. Kakati nifa jangu wano. Omwana oyo nze ndi musajja mukambwe. Naddala ku baana bammanyi. Nabo bennyini era temulowooza nti nnyina ono yekka. Nnyina abaana abalenzi n'abawala. Ate si ye mukulu. Ono omwana wange waakuna. Si ye mubereberye luli lwali luyimba. Abaana bange gye bali. Semakula gamba sole. Omusajja mukulu wo. Era ono mwami Semakula awoza mbuno mbundi mutowe abalimba. Ajja tumala tuleeta abaana naye aleete tulaba omukulu. Ono mwana waakuna naye mu ntiisa gye mbateekamu olw'obbakuza obulungi. Ampanya ekitiibwa naye ye yagaana okuntya. Era kyova olaba ngazi wano bino byakozesa tannabiŋŋambako ate nga yabadde yeewaka. Kati ye banne tebakisobola kikola. Amala kumbuuza kinajja nzije naye ono ye akubira mutegesi. Oyo ye yagaana entiisa gye nteekawo kuva buto ye yagiga. Lutalo ye yadde Semakula akyagumya ono ye yeetonze. Abasemakula bakusinga bunene ababe bawanvu. Bawanvu ate waliwo oli ali abbaga munene batiisatiisa naye omusinga. Muto wange oyo. Manager Roger sente zatakuwanga azikuwe nga bukyali. Zonna zibulaabulayo. Zibulaabulayo bazikuwe. Tetuswaluka. Mwami Magala nkwebaziza nnyo ovudde wala naye ate otuuse era n'okwata obudde. Kyenva mwebaziza bwe ntyo kuva lugendo. Omulala avudde olugendo oluwanvu ndowooza Kingisa ono. Mwewunyiza kubanga agamba abeera mu nfufu n'atuuka ng'ekkanzu njeru ttuku. Oyiseewa. Nina ekibuuzo kya Haji Kazibwe Kapo. Nsaba nkimubuuze bulijjo. Wabaawo akimanyi muno? Haji Kazibwe Kapo n'omulaba papa. Ye muyimbi gwe mmanyi asinga okutambula yekka. Omusanga mu mmotoka omu. Simanyi bamwe mwali mukigenderedde. Ffe tutambula ggaali mikwalo aba mu mmotoka omu oba abanyumya yekka oba Bw'atuuka ku kivuno yagamba manager wa Kazibwe Kapo ng'avaayo. DJ ng'era avaayo. Aga kati program tukoze tutya. Era lumu nagendako ku show nteekako enkofiira ne ngenda mu DJ's box. Nemugamba Kazibwe yaddawo n'aŋŋamba agira alinda. Nemugamba nkugambye oli agambye agenda. N'aŋŋamba ennyimba zimpe tuziteekeyo kati oyo bw'avaayo yaddawo genda omugambe. Yalaba nzijjako kakofiira naga ebwedda yeye. Naye ekintu oso si atuzzeemu tomuwonna. Abaana mbayite nti atandise. Sikikola lwa mululu gwa ssente. Nkigamba ne bannaffe baana baffe abato abajja mu kuyimba n'abalimu nga bakyali bato. Ntambulidde mu nfuna ensaamusaamu. Naye bannange bonna abatambulidde mu nfuna gye ntambuliddemu nkiwaako obujulizi olw'okuba nti ssente tezibamala ate ne baagala batambule bangi. Bakungudde bubi. Kubanga kyofuna tekibamala mwenna era mwenna muvaawo tewaliwo amatidde. Nze kyenva nakkiriza abakozi 5 babeere mu nze omu. Nkoowe nnyo naye nsasulwe bulungi. Mulimu omuyimbi ne DJ ne baani abalala. Mulimu omuyimbi, mulimu dureeva, mulimu DJ, mulimu manager n'omukuumi. Ndyogo. N'omukazi ekozayo olina okubaamu n'omukazi byonna biri mu ye. Muli mu nze. Kyekinnyambyeko okusobola okuweerera abaana bange okubaako ne gyensula nammwe okulaba nga ndi bwe nti.
enteekateeka za show katono Haji ani ya bookinga mu kkubo wo parkinga ne weebakamu nze kennyini otulo bwe tunkwata era nga ŋŋamba duleva wange funa we basiika capati we wali abakuumi basiika capati weebakaawo era lumu navaako emasaka eyo era kaayo eyo atandise n'enkoyera buwama tone tunkwata zaali essaawa nga 10 ez'ekiro nenfuna we basiika capati bo batebamanya alimu nenteeka ali nenneebaka kolo nali nkoyinya akasana kekangobawo emmotoka eyo sawa zaweze dda nnya olulala nali nva eyo lwali lusooka neŋŋenda okuyimba eyo emasaka egindi ekayunga eyo eno sayidi y'ebugerere nenkomawo nga nkoye nenkyama ku muzikiti okusaala naye ng'ate ŋŋenda kuyimba ku Kamwesi naye obudde bukyali bwe mmala okusaala nemmenya omutto nenjireka ng'etokota nenneebaka kuva essaawa ndowooza zaalinga oba 10 nawulira bankonkona nga imaamu yaleese dda poliisi nti waliwo yafiiridde mu mmotoka konkona neŋŋamba kiki ti tweraliikidde wedda tumayo omuntu afiiriddemu emmotoka etokota teyeenyeenya ate bwedda eri wano mugamba nakooyoko kale n'olwekyo tumenyese nnyo mu eyo engeri era kyetuva tugamba abaana baffe ebintu bye tuli balekera mu biwango ekitiibwa ebyo byonna tubiiseemu nga tusingayo bulamu kati enteekateeka ya show eno eya Ssebaavuga tugenda kuba wano ku Lwokutaano nnaku z'omwezi nga 12 lwe Lwokutaano luno show tugyetegekedde nnyo kuba tukoze rehearsals emyezi 2 kitegeeza buli kye tugenda okukola kirungi tetugenda kuyimba buyimbi kokka tugenda kuyimba nga bwe tunyumya nga bwe tuzannya kuba buli gwe nali nkozeeko naye akantu ne kakuwoomera era tujja kutuula tunyumyemu obudde tuyina buwanvu tunyumye ne ku mboozi ze mutawulirangako nazo zijja kubaawo awo abaguzi ba tikiti mwanguwe kusinziira ku kitulaba gye bazigula yanguwa mangu ku H&M ewa Mwami Aruna Haji oyo oyanguwe ku Papa's Sport ewa Papa Semakula ogende wano ku reception ya front page kubanga bw'otaakikole mu bwangu endongo wandigiwulirira mu luguudo ku kyetulaba tikiti we zitambula enteekateeka nnungi abamu babadde balowooza olw'ebirwadde ebiriwo nti oba sho teriwo mbabuulira nti sho gyeri kubanga ne security tubadde nayo giwulidde nti buli kiwandiiko kyonna tukirina twakifunye era tujja kukuuma bulungi embeera y'ebyobulamu ku mulyango ne mu ntuula siraba bingi byakwogera nnyo naye nze neebaza bwebaza bannange neebaza abaana ba TikTok abo bafudde nange butuufu balanze neneebaza abantu b'akantu neneebaza TV zonna ne radio ezimbeereddemu mukaayo oyo kino bakisoma batya Finiva Logistics abo bakola ku bintu kubireeta kubijja mu mawanga malala buli w'obalaba bebategesi mwami Mukaya weebale nnyo weebalire ddala okunzikiririzaamu kubanga kwefu bangi be yagamba ne bagamba ogambye ani kapo zijja kufa naye kati ate bagamba ziyinza okulabika mwebale nnyo mwebalire ddala okujjako nga waliwo ekibuuzibwa ogenda kutuula bakubuuzeemu kale Haji kyembadde neerabidde nze ndi muntu mukulu era omulimu guno ngukoledde ebbanga ddene naddala guno ogw'okuyimba nagutandika mu 1999 naye kyonna ky'okola lemerako bw'olemerako osobola okufunamu boggwamu amaanyi onafuwa ne bakukwata nze lumu nabbako ku fene wa Muzeeyi Ssekayala nga tuli bato Muzeeyi Ssekayala oyo
twasibanga ffene ne tusibamu omugwa nga ali mmanju naye nga tumusampola n'atawuli agenda okujamba akitutte. Bwe babibba ebingi n'asalawo n'agwa kava mu bibidde ne nninnya neteekamu omugwa ne mmussa wansi. Nze Isekayala mu bw'obutayagala mwana kuva wansi kwekanga kugwa nanninda mba ntuuka wansi ne ŋŋamba ssebo yimirira bulijjo goba ffene wange nenteekako embiro. Naye yaddukanga agamba nga musajja mukadde ne be zinaaba emitala 8. Kati nanakufuwa n'entuula nankuba naye nga namanya bumanya butalemerako yali alimba sajja mukadde naye ekyemitala 8 kyekyankanga. Kale buli kyokola lemerako olusobo n'otera okutuuka ku buwanguzi ate n'onafuwa. Ssebo nga nyogereza ku ekyo ofaananyemu omusajja omukulu ali wano. Ye yabbanga nnanansi. Waliwo ettaka ebuwaata awo nga ziri ikanga 3. Omusajja omusiraamu ng'azisibyeko ki ennaanansi nga ziri make ennaanansi. Kakati omukulu Misa Kisemakula nga ababbi be balinga 4 nga bo baasiba byayi nga baagala ziri ennene eziri wakati, ezo ennene eziri wakati ezo. Kakati bajiranga mu lukubo. Omusajja munaga ani azibba ennaanansi zange, ani abba ennaanansi zange naye nejja mukwata inshallah. Kakati balulyawo nga bagenda wali wakati awo wali ennene nga basibamu nga banoga nga ziwera nga basibamu ekyayi n'omuguwa. Kakati ng'onajja agoba ki muguwa yasudde edda n'akisibamu wali najja. Kati bajja omusajja ajjanga naye akotamye agoberera ki kyayi kitege ebirala byonna sijja byogera. Guwedde gugeze tebadde fayino gadde maye badde abadde ageraga ennaanansi oyogedde entono nga nsaba kwefulukuta osaliriza buli ekijja sayidi yange nedda gyasimbadde maye guwedde wedde omusajja nteeba toyogera anjira toyogera. Njagala kutwala mukisa kutegeeza lukiiko luno nti ababbi bange abo 4 oyo yali kamanda waabwe. Ebyange byebyo Mukama abakuume. 5-3 ate teri lipule ababbi baba oli yali kamanda era saluti ze zino afande Aruna. Kale kakati ekifo kino bakiyita Front Page Hotel. Tugenda kufuna ekibuzo kimu 2. Front Page Hotel abadde bagamba nti kifunda, nawulirako abagamba batadde wafunda wagazi nga bwe mulabawo bwe muti, era wali enclosed bulungi nnyo ku security nga bwe mulaba ekisaakaate kyonna. Ffenna tulina omulyango we tuyingirira